Olwaleero amagye lwe gakozezza olunaku lwago olwa ttalehe 6 nga lukoziddwa ku kyalo Kasasa mu disitulikiti y'e Kyotera olw'omulundi ogwa-4. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asinzidde wano n'akalaatira bannamasaka okwongera omutindo ku nnima y'emmwanyi nga kye kijja okubayamba okuva mu bwavu. Oweekitiibwa Pulezidenti asiima nnyo abantu ba Masaka zone. Namwegambye mukuleke okuzukuka. Oweekitiibwa Pulezidenti abagambye mukulike okuva mu tulo omuva mu nseenene mutandika okulima emmwanyi. Museveni agamba nti bannamasaka tebettanidde enkola ya kufukirira n'abasaba okwongera amaanyi mu nkola eno. Museveni ayogedde nga bw'atali musanyufu ku balimira mu Lwera omuceere. Oweekitiibwa Pulezidenti omuceere gwalabaawo naddala okulyawo mu Lwera alowooza si kirowoozo kirungi. Omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba yeewuunyizza ensalawo ya kkooti ensukkulumu okugaana okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye n'ategeeza ng'amagye ne NRM bwe bajja okusalawo ekyenkomeredde ku nsonga eno. The UPDF and its predecessor, the NRM, which we both honor today, provided a lasting solution to the tyranny, killings and lawlessness that for so long had plagued Uganda. The UPDF without doubt remains the foundation upon which democracy and socio-economic transformation. Muhoozi era alabudde abo bonna abanaagezaako okutabangula eggwanga nti baakubakolako ng'amateeka bwe galagira. Here at home, the security situation throughout the country is calm. We are, however, closely monitoring those who seek to cause trouble for our people, and will firmly deal with them without fear or favor. Omukwanaganya w'emirimu mu UPDF Major Henry Masiko alambuludde UPDF byekoze wakati mu kukuza emyaka 44 egya ttalehe 6. Services of the joint civil engineers who undertook 31 projects, and in these 29 projects were in the other districts and 2 in Greater Masaka. Minisita omubezi owa Microfinance Haruna Kyeyune Kasolo akuza abantu obutalwanyisa gavumenti okusobola okuganyulwa. Gavumenti wena kibeera bbali kati gavumenti bagirwanyisa. Ffe weetuli tukkiriza mu gavumenti era nze ekiseera bwe nali nga mpumuddemu ebyobufuzi nga siri eno byali tesobola kubeerawo ne bwe nakomawo eno buli kyensaba mu gavumenti kati bakimpa. Omwami wa Kabaka ow'essaza lya Buddu Jude Muleke ayagala gavumenti ezzeewo amakolero ag'emmwanyi mu bitundu bino nti kuba bannabuddu kwe bayimiridde. Ekitundu kino kyogeddwako ng'ekyali ekisaale mu kulaakulana kya mazima bwe kyali naye kigenze kiseebengerera naye mu kaseera kano emmwanyi ekizizza. Awo nno gavumenti yali badde etunuulira ekitundu kino n'ekizza we kyali ng'eteekayo amakolero g'emmwanyi okusunsula, okukuredinga n'okukola kaawa. Abantu 41 be baweereddwa emiddaali ku mukolo guno. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.